naye ne mu kanisa mulimu emiyaayu. Wansi n'obanga oli black ate waggulu ng'oli mweru. Muzadde we bw'akugamba ekigambo n'agamba otoyitawo leka mubuuza sya kubanga gwegye emyaka naye baamukwanako naye baamuvumako yagwa akanyenyenkule katono naye kalongoofu era bw'oli abangu akanyenyenkule nza sikalya lwa alu. Mukadde tukwaniriza ku programu yaffe akati straight talk. Mukadde abavubuka balwawo okuwasa naye ng'oluusi tugeze omuvubuka aluddewo okuwasa akola afuna omusaala nga tulaba ddala nti asobola okulabirira amaka naye ne beekwasa obusonga obumu oba obutali bumu. Gwe mukadde olowooza lwaki ddala abavubuka balwawo okuwasa? Webale nnyo. Ndowoleza ddala nti abavubuka okulwawo okuwasa ebeera nsobi nnene nnyo. Omukyala talya mmere nnyingi ate ensonga bw'ozikwasa Mukama ng'oyagala okufuna omukyala n'omuwala ng'ayagala okufuna omusajja, Mukama alina bw'akola ku nsonga ezo n'abawa obusobozi bwonna. Ate bwe mumala okufumbiriganwa ye yamanya bw'abalabirira. Omukisa ogubadde ogw'omuntu omu agenda kuguwa abantu babiri, aguwa abantu basatu, bana bataano olwo n'abaana bazze. Mukama yatulabirira yatubeezaawo. Ebeera nsobi wentandikidde nti senga ogikola n'owasanga owezezza emyaka 40, emyaka 5 ojja giweza nga abaana bakyali bato nnyo. Bw'oba oli mukozi otuuko okuwummula ku myaka 55 ng'abaana bakava mu primary abakulu, eyo nsobi nnene. Omuntu n'alitayaringa n'akaddiwa amaanyi gamuweddemu ng'akyasomba abaana bagenda mu nassale, eyo nsobi bw'ogikola eyinza okukulwaza ekirwadde ekigenda okukutta. Omukristaayo yandibadde awasa mu myaka ng'akyali n'amaanyi, emyaka 25 n'okudda waggulu. Omukyala abeera yeteeseteese ng'omubiri ni buli kimu okufumbirwa. N'omwami obeera osobola okuyimirizaawo obufumbo omukyala n'abaana. Emyaka ng'okyalina amaanyi, senga mpa ekyokulabirako omwami awasizza ng'alina emyaka 30 n'omuwala ng'alina emyaka 25, wagenda okuyita emyaka 20, omwami aweza emyaka 50 ng'abaana bayingidde university. Okuweza emyaka 55 ng'ejange gye nnina nga tokyaweerera, olaba bw'ogenda okufuna obulamu obulungi ng'okaddiye nga toyina pressure, toyina stress, abaana bakuze, oweereza Mukama ng'ebyokulabirira abaana n'okubaweerera obivuddemu. Sebo, eyo y'ensonga yange era ngamba omuvubuka yenna tereeza ebyobufumbo mu myaka egikyali. Ate ekkanisa etaddewo n'omukutu abantu gwe banyoomye ennyo bwe gw'okutereeza ebyobufumbo oba okufumbiriganwa mu camp meeting. N'oba nga weetaagisa kweyambaza na kwetambuza n'ojja ku kkanisa, ekkanisa n'ekola byonna. Lwaki omukisa tetugukozesezza naddala abavubuka? Malala. Embago oyagala ya bukadde 3 bakubuuza nti 15 obulina nga tolina, osuubira nti ekkanisa egenda kukolera embaga. Ejja kukolera embaga bwe beesobodde, naye ani agenda okuliisa omukyala n'abaana? Era gwe ojja okubikola. Nsaba buli omu akole ng'obusobozi bwe buli, era nga bwe tusaba Mukama atukwatireko zino ensonga yazitandika yazimaliriza ate yatubeezaawo. Sebo, by'ebirowoozo byange. Ekyamazima ekibuuzo ekyo kituufu naye kigenda sayidi zombi, eri abaana abawala n'eri abaana abalenzi. Kituufu abaana abawala weebali n'abalenzi weebali, naye ekizibu ekisinga okusumbwa
bonna okusookera ddala bonna beebuzaabuza. Mu kanisa mw'osanga omuwala ng'ali myaka egifumbirwa, naye emyaka egyo egifumbirwa ng'omuwala oyo bw'oyogera naye ng'akulaga akiriko, naye balina ebintu ebimu bye batunuulira ebitakola nnyo makulu. Osanga omuwala n'aggamba nze njagala omuvubuka, naye omuvubuka gwe neetaaga alina okuba nga yazimba. Omuwala n'agamba omuvubuka wasatya omukazi ng'amutwala muzigo. Can you imagine? Kwega mulimu ebintu ebimu bye beebuuza ne bye boogera naye nga tebikola makulu. So awo wali obuzibu ku baana abawala, batuna nnyo ebintu ebitasaana kutunuulira. Gamba ayimiridde atya mu nfuna. So nga nze nandisuubidde omuwala omukristaayo kye yanditunuulidde, yanditunuulidde omuntu gw'ayagala ali atya mu by'omwoyo. Kubanga tumanyi nti ekintu ekisinga ngaffe abakristaayo tukulembeza bya mwoyo, bino ebirala ne bijja nga bigoberera. Then kitegeeza nti bw'oba tunuulidde eby'omwoyo na bino ebirala biba bigenda kugobera bugobezi, kuba omusajja atya Katonda. So n'olwekyo abaana abawala ensonga ebalemesezza okuba nga bafumbirwa, ezo ze zimu ku zo abiva maaki nti nnyingi nnyo n'okusingako awo. Ne bwenzaawo okusaidiya abavubuka tulina obuzibu nti abaana abawala bangi, omuvubuka alaba abaana abawala bangi n'abeera confused atya. Lwaki tasalawo n'atwalako omu? Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo, lwaki abatasalawo? Ekimuleetera obutasalawo kye kino. Asobola okuba ng'agambye nti ngenda genda ne Namakula, naye ate bw'awa Namakula obudde agenda okugenda ne Namakula nga Namakula amugamba mpaamu obudde, sinnatuuka kufumbirwa. So kati awo n'asooka n'agamba ate kansooke ndaba omuki. Ekitegeeza ogamba nti abawala abasinga ab'ekkanisa newankubadde mwebali bo bagamba tebannatuuka. Era ekyo kibalidde nnyo okugamba nti tebannatuuka. Kye kimu ku bizibu ebisinga okubeera ebikulu. Ate era nga n'abavubuka nabo ab'ekkanisa tusaba Katonda bakimanye, omuntu okutuuka tekitegeeza nti olina okuba ng'olina ensimbi nnyingi nnyo. Kati abawala abamu ab'ekkanisa betwogedde nako abamu bagamba nti abavubuka muti obuvunaanyizibwa temwagala kusalawo. Waliwo omuvubuka omu yagamba mbu ye tasobola kuwa mukazi ssente za nviiri, era omuwala bw'amusaba ssente z'enviiri amukyayira nawe n'oba yatandise omukwana. Ekyo kyogerako ki? Neyanziza ekibuuzo ekyo. Ekyamazima abawala bwe boogera nti abavubuka b'ekkanisa batya obuvunaanyizibwa, kiyinzika okuba nga ye be yali agezezzaako bwe batya obuvunaanyizibwa. Tetwerabira nti buli muntu olugendo lw'atambudde lwamanyi nti luzibu, naye nga bw'ogezaako n'otambula olugendo lwa lusobola okubeera olwangu. Osanga n'omuvubuka afulumya statement eyo ng'agigamba omwana omuwala, naye okutegeera kwe kukoma. Naye kye twetaaga kye kino, abavubuka abalinga abo kubayamba kwogera nabo, kubanga ayinza okuba tamanyi yensonga lwaki asobola okukola statement bwetyo. So ng'omaliriza ogamba nti abavubuka sigamba nti tebaagala bwagazi kuwasa, n'abawala abamu si beetegefu kufumbirwa. Ekyamazima era maliriza nga ngamba nti ekizibu ekikyasinze kwe kubanga sayidi zonna beebuzaabuza nga balemeddwa okukola decision. Kyensaba abavubuka babeere nga basobola okutekinga decision mu mbeera yonna, oba nzibu etya oba etya, bakkirize kye baba bakoze nti basobola otuuka ku buwanguzi. Ate eri abavubuka bwe tumanyi nga bali mu kkanisa nga ensimbi bazikola kituufu, taliko kigamba kale apangisa naye asobola n'okuzimba ennyumba naye nga tayogera ku byakuwasa wadde akanya kujja kuba bikalu ku kkanisa n'addayo ewaka talina kyayogera kiyabubo bagambako ki. Aneyanziza awaliwo abavubuka betuyinza otutula mu mbeera bwetyo ng'omulaba financially stable, naye waliwo olugero lwe tuyize tukulirako nga batugamba nti buli emabega w'omusajja ow'amaanyi waliyo omukyala. Ayinza okuba talina mukyala gw'ajja bbanjulira, naye oyinza ogenda okwetooloola ng'alina omuntu gw'azze akola naye ebintu ebyo, oba oli awo nga baafunamukko obutakkanya, kwe kubeera mu mbeera efaanagana bwetyo. Kyogamba nga tumina mu kkanisa nga naye abamubeesabeesa kisoboka. Ekimuleetera okuba nga ebyokuwasa tabirowooza. Yes. Basebo ne bannyaba abavubuka balwa okuwasa olw'ensonga nnyingiko. Abamu ndowooza yaabwe nga bagamba nti era kino olwedde eŋŋombo yaabwe nti omukazi waanajja ajja kulya nnyo era nja kusupendinga nnyo. Ekyo nno kikyamu, eyo endowooza si nnungi.
abantu ekibalwisawo okuwasa oluusi ba mukono gamu naye kyetugamba omuntu yenna alina muteeketeeke asaanye okuwasa asaanye okufuna omubeezi naye mwana wattu gw'onoobeera nga we kate kanjala kubategeeza kino ekintu kimu nti omuntu w'otawasa tosobola kweyongerako omuntu w'otawasa n'otafuna mubeezi tosobola kweyongerako abamu mugamba nze nsobola okubeerawo nga sirina mukyala nga sirina mwami eyo ndowooza yonfu era togenda kweyongerako ogenda kubeera bw'otyo naye gundi jjukira nti okula naye mu kukulako oteeka okuba n'ebirowoozo ebikuzimba okuwasa n'omukufuna amaka kikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu abantu mulina endowooza nnyingi ku kuwasa naye omuntu weesanga ng'oli alina sente ng'azirina naye lwaki tawasa lwaki gundi towasa naye ng'obusobozi bukola ki obulina mwana wattu awo setaani wajja okukusikira omuveemu n'ebirala osanga oli n'akusibako nti okutta omwana abantu muno bakibasibyeko naye nga kiki lwa butawasa kadde abamu bagamba nti okuwasa kwa bbeeyi ennaku zino abamu nga bagamba nti okuwasa kwa bbeeyi nnyo ebintu bya bbeeyi nnyo naye njagala kubategeeza ekintu kiri kimu nze nteesiteese ku mikolo egy'enjawulo omuntu okuwasa n'agamba nti afuna omubeezi kuba kwewaayo naye sente zo z'ogamba ozijja zoonoonera bwereere teekateeka ebintu ebitontono nayagala nnyo obubaka bwa katikkiro waffe Charles Peter Mayiga ng'ayogera nti bannange mwonoonye okuwasa mukwonoona oli n'atikka loole y'ebintu nti atwala kukuwasa okuva edda nedda okuwasa si bwe kutyo bwe kwalinga oli atisse ne byataawo eyo oli n'atwala n'ekisumuluzo ne kikoma eyo eky'emmotoka naye nga n'emmotoka tagiwadde eyo bannaye osoko si kwe kuwasa okuwasa kwe kugenda okutegeeragana n'abakadde nobagamba nze bwe nti bwendi kino kye nnina kaŋŋende na kino kyeri kubanga tulabyeko abawasa oli ng'awaddeyo n'obuntu era nze singa nkuwa ku sitole yange okuwasa kwange oyinza okwewuunya nze natwala ebicupa bya soda 3 ku kukyala 3 n'emigaati 2 ku kukyala naye ndaba abantu baguluba n'ebintu n'aguluba n'ebintu obitwala wa ebyo si byebiwasa si byebiwasa bwe natuuka ku kwanjula ebintu byenatwala byewuunyisa naye omukyala ne leero myaka kati 15 n'omukyala ate kati tuli ggulugulu laavu yatandika butaate kati yadda buto n'olwekyo wasa gundi ebyo byonna byonna byoyogera byonna byonna ndowooza yonkyamu omuntu okuguma n'omuntu okubeerawo ng'ate ebirowoozo bisonga mu maaso kwe kufuna omubeezi n'awasa n'afuna omukyala n'abeera naye nawe muwala gwe teekateeka ofumbirwe abakugambyeko bonna bonna obasuddewo mbu oyo simwagala oyo tansaanira gwani akusaanira mwana wattu nange gwolowooza nti akusaanira naye tayagala gwe ayagalamu mulala abamu bagamba mbu abantu ate abavubuka b'ekkanisa bakopi tebagaba ssente kati kankutegeeze kino omusajja yenna njagala kikuyigiriza akuwaako ssente mu ntandikwa lindako malayo emyezi egyo 2 gyokka olaba nga akyakuwa ssente nga ze yakuwangedde bino bye yakuwanga emitwalo 5 bye yakuwanga emitwalo 3 ekyo weerimba tasobola zikuwanga bwe yakuwanga ng'akyakwagala kati n'olwekyo ebyo tubibaddemu nnyo ebyo bwekwasa naye tebiriimu tebigasa gundi teekateeka ofumbirwe kambategeeze kino bakazi mmwe naddala mu abawala gwe oyinza okuteekateeka omulenzi abadde omwavu nze singa wandabako nga sinnabakuwasa emmese yali tesobola nakundya nga sesobola kubanga nali bubi nnyo naye mukyala nzimbye nnyo n'akanyiiro kano kemundabako kati saawa eno osobola okundya oba kigambo kya Luganda naye nakati osobola okundabako n'ogamba nti wamma weewo kale n'olwekyo gundi wasa tosobola kuba bulungi tosobola kuba successful nga toyina mubeezi muve kwabe mulaba nga tebalina babeezi n'agamba era nabo balaba babayisaamu amaaso kubanga tebalina baki babeezi gundi kiki ekikusibye gwe olame kufuna mubeezi funa omubeezi owase funa omuntu wo owase funa omuntu wo obeere naye mwezimbe mpolampola nsaba mukama abawo omukisa nga mukirowoozaako nsaba mukama abawo omukisa nga ofumiitiriza nti gundi namusuula naye nakola nsobi teekateeka ofune omuntu omutuufu mweteeketeeke muwasa ate kakutegeeze kino wona alwawo ojja kwekanga ng'ate gwe wali oyagala takyakwagalira ddala nga n'okukaddiwa mukimanyi nti omuntu wakaddiwa atandika n'okuvaamu olusu olubi naye munsaasire okwogera kino si kirungi naye kyeŋŋamba nti wookaddiwa oggwako munsonyiwa okukyogera ekyo
nekyeŋŋamba nti bw'okaddiwa otandika okuggwako nga n'endabika gye wali olabika eggwereddeko ddala yadde meekaapu yajja meekaapu waliwo atakolera nga tokyakolekako mu meekaapu. Nsaba Mukama abawe omukisa nga mweteekateeka olw'okuwasa era mukirowoozeeko bavubuka mmwe gundi okuze Mukama abeere nammwe.